Abatuuze basoba mu mitwalo 5 abali ku kyalo Bukasa, Namataba, Kito n'ebitundu ebyetooloddewo abagoba ku ttaka ly'ebibira olunaku lwayo bakutte olunaku olwokusatu nga beewandiise ku kkooti ya Twigitawa wano mu Kampala mu maaso g'omuwandiisi w'emisango ku kkooti eno Alex Ajiji nga bwe balagibwa kkooti. Bano baddukira mu kkooti nga bawakanya ekyokumala gabagoba ku ttaka nga tebasasuddwa ate nga balina ebyobugagga byabwe n'enkulaakulana gye bali batuuseeko ku ttaka lino. Twagala tusasulwe sinziira nga gavumenti oba gye bagambye balina projects zaabwe twagala batambule mu maaso naye abantu abaliwo awo basasulwe basobole okugenda kawo. Bakubira wano babamaliri kututambula tuli bamaliri. Olunaku olwaleero basuuse kukayanira wabweru wa kkooti nga bamu bawakanya ekyokubasondamu ensimbi za Pulida nga tebannamulabako wabula oluvannyuma bayingidde mu kkooti. Olw'obungi bwabwe abamu basoose kukumira mu kifo ekimu nga wano bwe badde bava okutwalayo ebiwandiiko byabwe okwawulamu omutuufu n'ow'ebikyupuli. Ozindiddwa bakuzinze. Kyokka abamu ebibuuzo bibayinze okubadde n'abatamanyi bakulembeze baabwe babatwala. Abamu betoogeddeko nabo basabye kkooti ebeere ya kisa era nga bano bategeeza nti bo tebalemesa nkulaakulana ya gavumenti wabula basaba kubasasula nga bannayuganda ate era abantu abanaku. Tuli wamu ne gavumenti emuli ekola naye ffe kitwewanako kulaba nga tetunyigirwa mu ttooke okubaako kulaba nga kye twebateekamu ffe tufiibwa kubanga abakulu aba LFN NEMA balina engeri gye bakolamu ebyabwe n'abantu abasookawo mu ngeri yaabwe naye kakati ffe abaagula ne tuteekamu ezaffe twetaaga gavumenti ne human rights etunulemu ng'eddembe lyaffe. Okusinziira nga bwe ndaba tulina essuubi kubanga n'omukulembeze yatukyalirako nakkiriza ajja kuteesa naffe tulabe engeri ki. Joseph Innocent Senfuma yakusakidde eggulire lino ku Rabakedde TV1.